amagye ga UPDF gavuddeyo ne galangirira nga gayita mu mwogezi waago spokesperson ono nga amanyikiddwa nga Felix Kulayigye avuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga naye nga bireetinga ku kibiina ekya National Unity Platform. Avuddeyo n'atiisatiisa era n'agamba nti nga bo we balina buli ekyetaagisa okuba nga basobola okurashinga ekibiina kya National Unity Platform naye just balinze bulinzi order eno bagirinze mwani ngenda kubanga ndukuleetera kutegeeza nti nno oli ku Yugi Update TV osinza okuba nga otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubusula bulungi nnyo tweyungako mukwano gwange ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amayanja abali mu Kenya abali Nairobi abali South Africa Canada UK US abali mu diaspora mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo omulimu gw'omukolo ogw'amaanyi okulaba nga muteekawo enkyukakyuka era nammwe ababadde mu ggandalo lya weekend mbakulisaayo nnyo kansibe nti weekend bagendedde bulungi mikwano gyange abali eyo amampuliriza. Jjukira nti twakuwadde dda amawulire nga gino muhoozi Kainerugaba wamu ne UPDF bewera nkolokooto okurashinga ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayita ku mikutu gyabwe egy'ebibanja emigattabantu gye social media ogwa Twitter. Kaakati omwogezi w'amagye Felix Kulayigye avuddeyo n'agamba nti tulina buli ekyetaagisa UPDF erina buli ekyetaagisa okuba nga tukurashinga okumenyaamenya ekibiina kya National Unity Platform saako n'omukulembeze waakyo just tulinda bulinzi order okuva wajje n'omuhoozi Kainerugaba ewa CDF Chief of Defence Force ye order yokka gye balinda. Jjukira nti nno muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yavuddeyo nakulayo n'alangirira n'agamba nti nno asooka agenda kubanga amaliriza Dr. Kiriza Besigye n'oluvannyuma addeko Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era temweraliikirira era n'agamba nti abo bonna abambala attires eza red abatiisatiisa security y'eggwanga Uganda bajja kubanga bakifeesinga era NUP egenda kubanga esafalinga mu bukulembeze bwe watu yavuddeyo gye n'omuhoozi Kainerugaba. Kati omwogezi w'amagye Felix Kulayigye avuddeyo n'agamba nti nno tulinze order okuva wa CDF Chief of Defence Force gye n'omuhoozi Kainerugaba tubeere nga tuteekinga action eddako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino nno ebigambo abyogedde ku interview ng'ali ne bannamawulire ng'agezaako okuba nga abannyonnyola ku bigambo ebigenda mu maaso n'okutambulira ku social media nga bwe bagenda okurashinga ekibiina kya National Unity Platform. Bino nno entabwe eva ku ki? Entabwe eva kubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era President wa National Unity Platform we yavuddeyo n'akola parade ku kibiina kye wali ku headquarters Makerere Kavule ng'alaga n'abavubuka aba foot soldiers abali mu kyambalo ekya red saako ne attires nga basalutingira President waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino nno kirabika tekyalabise bulungi nnyo eri mu maaso g'abamu ku officers mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kino baakirabye nga omuntu agenda okuba nga batwalako kubanga babbako show era ne bateekinga mangu measures ku social media okulaba nga bateekawo embeera etiisatiisa okusobola okulaba kino nga bakikomekkereza. Tetumanyi buzibu buva ku ki naye we bate bavuddeyo. Jjukira nti n'ekibiina nga kyo ekya National Unity Platform kirina ekyambalo kyakyo kimyufu era kyaddembe okuba nga kikola parade kyako n'okukuŋŋaanya abo abaagala okuba nga bakiwagira. Kyo kisembeza buli muntu ensonga lwaki bakiyita National Unity Platforms. Abantu bava mu platforms ez'enjawulo ne bajja ne bayunitingira ku kitebe ekya National Unity Platform. Kakati wano bino byatabudde nnyo bannabyabufuzi saako naddala bano abali ku opposition nti lwaki gavumenti etagetinga nnyo opposition leaders saako ne exercise zaakyo okulaba nga ebalemesa okugenda mu maaso n'okucarrying activities saako ne exercise ezirina okukolebwa mu kibiina nga ekibiina ekyobufuzi ate nga bakimanyi ekibiina ky'ebyobufuzi biki bye kiteekeddwa okuba nga kikola gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ekibiina kya National Unity Platform nakyo kyavuddeyo ne kyanukula mu ngeri ng'eno ne kigamba nti nno ffe temujja tutiisatiisa tulinze kyonna kyonna kye mwagala okukola ffe weetuli. Ani babagamba ogakyali mabaga
bakyateekawo embeera etiisatiiso balaga nti nno entebe yaabwe bagyetaaga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza, webale kwekumira nnyo ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Gwagala otweyungako oba ayagala okujja mu comment section, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV.